Nsabye okulamusa ku bajjajja abataka abakulu b'obusolya, namuse ku luli olulangiro lwa nnyaffe Buganda Kabaka, awo namuse ku bannamasole, namuse ku bataka abagundiivu ab'enkizo, ng'atteko abatakansi, namuse ku basiige mu mbiri n'amasiro, namuse ne ku bazzukulu bannange bonna bwe tuggumiza ebika bya Buganda. Namuse ne ku baana ba Buganda ab'omwoyo abasibuka mu bitundu ebirala. Mukama tumweyanze olw'ekisa n'okusaasira kwe ne byonna. Yenze mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka. Eddoboozi lino liyinza okuwanvuwamu katono naye ndowoozezza nti nno kiyinza okuba nga kyetaagisa. Oyinza okuwulirako mpola mpola kubanga ndowooza nti nno kirina kye kituyinza singa tutegeeragana ku nsonga zino kirina engeri gye kiyinza okuzza engulu embeera yaffe. Kubanga nga bwe tukyogerako bulijjo nti tetusobola kubeera nga eggwanga litereera ne litebenkera nga ffe ffennyini abalirimu tetutebenkedde. Kale ng'ate kino kisookera mu ndowooza zaffe ne tuba nga tuzitereeza. Ne tulyoka tuba nga tukolera ebituufu ebigenderako. Mpuliddeko nti bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika by'Abaganda batutegekedde omusomo ku byobuwangwa n'ennono mu Lubiri e Mmengo ku Lwokutaano nga 24 Oktoba ku ssaawa 2 ez'okumakya. Omusomo guli ku nnono, obuwangwa n'empisa, omulamwa, amaka y'emmererezo y'obuntu. Okusooka byonna kansabe banaye bazzukulu banaye mwenna tubeeyo mu bungi, munoonyereze mulabe ebyetaagisa. Ekyo ate mbadde saakikutte ku kukikola nsooke mbabulire byonna ebiba byetaagisa. Simanyi oba waliwo okusasula ssente ku mulyango kuga ekyo sikitegedde naye kijja kuba kyangu kubanga ebirango biri ku mutimbagano mu bifo eby'enjawulo, ate era n'omuntu asobola kubeera jjajjaawe essimu n'amanya ekisingawo. Kati tubeeyo mu bungi, tubeere nga tuzzaamu ne bajjajja amaanyi abakoze entegeka zino. Kubanga bannange emirembe tegiva mu mirembe gya kutuula ne tulera engalo. Ensi yakwerwanako mu buli kimu. Omuganda kyagamba nti ogutateganya teguzza nfuma. Ate amagezi n'amaanyi ge tuteeka mu bintu by'obwakabaka bwaffe ge magezi n'amaanyi obwakabaka bwaffe ge bubeera nabyo. Era we nsinzidde okwagala okukola ebiteeso byange bino nga kwegamba nga nkunga Abaganda ffenna tukole kye baatubulira mu masomero ekiyitibwa homework. Tweyambe tulowooze ku nsonga zino n'omulamwa abataka gwe batuleetera. Tuleke kugenda mu ntegeka eno bajjajja gye bakoze nga tetulinawo kyonna. Naffe tutunule mu biki bye tugenda okutwala mu lukuŋŋaana luno nga bajjajja balutegese, kwega ekyo kibe nga kituyamba okutereeza omusingi gw'obumanyi bwaffe kwe tugenda okubeera nga twongereza bye tunaayiga eyo. Ate era kijja kutuyamba okutegeka ebibuuzo ku ebyo bye tumanyi, naye nga kugamba okumanya kwe tulina oba tukuwulira nga tetukwesiga, n'ebyo bye tutamanyi n'ebyo tutategeera tubeere nga tubabuuza bajjajja naye n'abatakansi n'abamanyi abalala abanaabeerayo. Twongere okumanya n'okutegeera Buganda yaffe mwe tuli Katonda mwe yatuteekera n'atugamba okugirabirira. Gwe ate onoolabirira ati ekintu ky'otomanyi? Ate nga Buganda tugimanyi nti nno okutambula obulungi era kiringa ebyuma ebirala oba mmotoka oba kyalaani, buli kyuma kyonna kirina okutuula mu kifo kyakyo era ne kikola omulimu gwakyo. Kale tulina okutegeera nga buli omu ku ffe bwali ekitundu kya Buganda, okumanya okutuulira ddala mu bifo byaffe nga tumanyi n'ebyo ffe bye tulina okukola kubanga birambikibwa bulungi mu buwangwa, ku mateeka ag'ennono. Kati kye tulina okusookera ddala okumanya nti obwakabaka bukulembeza obutonde obuyimiridde ku buzaale. Mu bwo mu bwakabaka ffenna tusooka kubeera bagoberezi nga tetunnafuuka bakulembeze. Kati
oyinza okuzaalibwa ng'oli kaŋŋambe omwana nga azaalibwa n'azaalibwa nga kojja ng'ayina abaana bamuyita kojja mu kuzaalibwa kwe, naye era obukulembeze obwo busooka ne budda wali wabbali weewaawo bubaawo mutambula nabwo mpola mpola. Twalina n'omuvubuka omutenyo yalina emyaka 2 nga bamukazaako lya jjajja kubanga yali asikidde jjajjaawe. Kale bino byo mu Buganda bibaamu, naye era ekiseera kye kimu nti ekintu ekikulu ekiba kisinga ekiseera kyaba mugoberezi kubanga aba alina okusooka okuyiga. Bw'agenda n'obukulembeze bwe buno bwasikidde naye ate bw'abeera omugoberezi eri bakulu be, eri maama, eri taata, n'abeera nga ayiga. Kiki naye kyateekwa okukola n'engeri Obuganda gye butambulamu n'obulamu okutwalira awamu kwegamba. Mu ekyo tulaba nti omugoberezi omulungi abeera muwulize era n'olwekyayiga ebimusomesebwa abamukulembera. Bw'atyo naye afuuka omukulembeze omulungi eri abo abamugoberera mu kiseera ekyo ne mu biseera ebiba bijja. Kati muve ku abo abagamba abaana n'abakulembeze, kwegamba abaana n'abavubuka nti be bakulembeze ab'enkya. Ebyo bya republic byakumala googera. Oli kyava kugamba nti mwagamba ffe bakulembeze ab'enkya ate mugaanidde mu bifo ng'ate batuufu we boogera ekyo. Naye mu Bwakabaka tekiri bwe kityo. Buli omu okuva lwazaalibwa abaaka bamugoberera ne bakulembera. Naye mu bikolwa asooka kubeera mugoberezi. Bw'agenda akula ng'agenda ayiga ng'anyweza obukulembeze bwe, era bw'alaga nti n'obukulembeze bwe bulungi ayongerebwa obukulembeze obulala okusinziira ku nteekateeka za Ssaabasajja nga bwe zibeera. Kati kyengezaako okukola wano kwe kubanga enkuŋŋaana nga zino ezikolebwa bajjajja n'enkuŋŋaanya zonna ezibaawo naddala ez'obuzaale bwaffe tuzitwale nga nkulu, si byakuyisa budde. Tugende nga twetegese okuyiga okuva ku bakulembeze baffe bajjajja abataka. Ebyo byonna ebiba byetaagisa okutambuza Obwakabaka bwaffe. Bwe tudda eka ne tubeera nga tubiteeka mu nkola, ate n'abaana ne bonna be tukulembera nabo tubeere nga tubibayigiriza era nabo okubategeeza nti nabo balina okubitambuza, okubiteeka mu nkola nga tubalagira mu bikolwa ffe byennyini bye tuba tuyize, ne babeera nga nabo babiyiga era ne babeera nga babyongerayo n'engeri Obuganda gye bugenda bukula mu migi egiddako. Bwe tutyo bwe tukola nga tutambuza Obwakabaka. Tubutambuza si kulwaffe ffekka abaliwo wano nga n'abaasooka baabutambuza ne tuba nga baatukwasa bye baatukwasa, naffe tubikwasa abaddako. Njagala mpeeyo ekyokulabirako kitono wano. Ssaabasajja Kabaka era n'abataka kino baakiddiŋŋana n'abatakansi nga batugamba tetutunda ttaka. Naye bangi abantu beefuula ng'abataawulira. Era sirowooza nti waliwo ekintu ekibadde ekyettunze ennyo mu biseera bino ebizibu bye tulimu mu Buganda wano ekisinga ettaka. N'osanga nga ne leediyo enkulu eza Buganda nazo zibeera ziranga ttaka. Kwegamba ekintu ekyewunyisa ennyo nti abantu abalala bafa nga balwanira eggwanga n'ebyalyo, eggwanga Buganda. Abalala bali mu kutunda, abalala basaba byaffe, abalala babikanyuga bweru. Kale nno nga tonnaba kusalawo, nga tonnaba kujeemera Kabaka n'abakulembeze baffe abalala bonna, abataka n'abazadde, nze ŋŋamba nisooka weebuuze nti ng'oggyeko okufuna okw'essaawa eyo kw'otunuulidde, ssente ze bagenda okuwa zino, omuzingo z'ogenda okukwasa, byonna ebiva mu kikolwa kino bitunuddemu, eby'ekiseera kino n'obisa ku mizaani n'eby'ebiseera ebijja obitegedde era obyetegekedde. Kati bw'oba nga tonnakola kintu era kirowoozeeko, gambe nti singa buli omu yenna kyakola nga kino kyenkola, kirowoozeeko, teweefaako wekka, fa ku ggwanga. Kubanga era nga bwe tukyogerako bulijjo nti ne mu kulamulibwa okw'essaawa esembayo kwa Mukama Katonda tugenda kulamulibwa ng'abantu basekinoomu era ng'eggwanga. Lowooza ku bitolooza ku ebyo byokka gwe by'ofunamu ng'omuntu, lowooza
ku ggwanga ngeri ki gy'olirekamu ku ebyo byonna ku buli ky'oba osazeewo okukola. Kati omulamwa bagambye baleeta gw'amaka y'emmerusizo y'obuntu. Nga bagamba nti amaka obuntu gye bumerukira mu maka. N'olwekyo obukulembeze obw'omu maka naddala bannaffe abali waggulu ku bwo, abasajja abakulira amaka, naye n'abakyala aboola abaana naddala mu myaka emito, ate ng'emyaka gino emito gibeera mikulu nnyo kubanga omwana byayiga eyo mu myaka emito abantu abamu bagamba nti ebisinga obukulu omwana byalina okuyiga biyiga tannasukka myaka 7. Kati ffenna tulina okubeera nga twekuba mu kifuba era n'okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tubukutte mu kukuuma eggwanga n'ennono, mu kukuuma eggwanga nga tuyita mu kukwata obuwangwa n'ennono n'empisa. Nga twetegekera olukuŋŋaana luno tulowooze nnyo ku mulamwa gwe batuwadde ogwo, kigambo ku kigambo. Okusookera ddala empisa zino ennungi ze boogeddeko. Kino tulina okukitegeera nti si mboozi, si byakunyumya, si byakuyisa kiseera kubanga oluusi abantu boogera empisa ne bakiyisaako buyisa budde. Kyetaaga ebiseera ebimu okutuula omuntu n'alowooza ng'okulowooza si kwonoona biseera kubanga oluusi omuntu agenda n'aba ng'atudde awo asirise ne bamubuuza nti okola ki, nti ndowooza, abantu ne bakitwala nti ali awo talina byaliko. Kiringa era ekintu kye mbadde nga ŋŋamba abakyala nti abasajja bakomawo ne bawulira amawulire oba ne basoma oba ne bakola batya nti atalina byakola atula busuuzi nze nkola emirimu. Emirimu egyo gy'aba akola mirimu mikulu nnyo okulowooleza eggwanga n'okulowooza ku bukulembeze bw'engeri gye butambulamu. N'olwekyo ekyo abasajja tubawa ekiseera bakikola naddala bwe bakikola nga batulaga ebikivaamu. Kino kintu kikulu nnyo eri obulamu bw'amaka. Kubanga kakati nga ngenda okudda ku mpisa zino ze twogerako, tuli Baganda, tuli wamu mu Muganda, Obuganda Muganda. Kati kitugatta mu Muganda ze mpisa ennungi. Kati bino ebintu tubyogerangako bulijjo, naye lwaki tubyogerangako bulijjo? Kubanga tulaba abantu bangi nnyo abalabika nti nno si bangi nnyo naye waliwo abantu si bangi nnyo kubanga abantu abavuma abakola ki, osobola okwogera n'omuntu n'omutegeeza ky'oyagala era ne kiba nga kimubukadde bulungi naye nga tuvumye nga tukozesezza mpisa mbi. Era ndowooza ne bajjajja kyebavudde baleeta ensonga eno okuwemula, okuvuma, okukola kutya, kwegamba nti naye ng'ebyo ebintu tebigatta bantu. Empisa embi zitwawula, empisa ennungi ze zitugatta. Ate ng'obumu bwaffe bwe bukuumi bwaffe, obumu bwaffe bwe bulamu bwaffe, obumu bwaffe gwe mukwano kubanga n'empisa ennungi zennyini, empisa embi bubeera bukyayi, bibeera bikolwa bya bukyayi omuntu byakola, naye empisa ennungi bikolwa bya mukwano era ne bitugatta mu Muganda era ly'essanyu lyaffe. Kati empisa embi zino gye zigenda zikulira nga zaala ekiriyo kufa. Kye batugamba nti kayiikuuza amagezi ge yatulekera ng'addayo ewaggulu mu lugero olwo nga obujeemu bw'abaana ba Kintu bumaze okumulemesa okukwata Walumbe, yatulekera bagiyita ntanda n'agamba nti mubeere bumu mujja kusobola okulwanyisa buli bulabe bwonna buli kimu kyonna. N'agamba nti kubanga bamenya mu lukwo olumu si bwe bamenya mu Muganda. Bwe batyo babitubuulira bannaffe abaatusooka. Kati empisa bwe zimala okutugatta ne tukola tutya kati twegasse tuli mu Muganda? Tetutuula mu butuuzi ate ne twongera okunywerera mu bintu bye tukolera awamu mu bumu eby'obulamu kubanga obulamu si kutuula butuuzi. Ne tuyongera okukola buli omu emirimu gye ate nga waliwo ne bitukolera awamu. N'olwekyo tulowooze nnyo ddala ku mikolo emikulu egitugatta, egikuŋŋaanya abantu, egikolebwa mu maka gaffe. Ne butya bwe tugikozesezza okukuuma obuwangwa n'ennono era n'ebiganye lwaki biganye. Era ffenna awamu tulina okukolera awamu okumanya
okulowooleza awamu n'okukolera awamu okulowooleza awamu okusooka byonna okumanya ki kye tulina okukolera embeera eno kubanga weeri nti emikolo gyaffe gyonoonese era nga tulina okulowooleza awamu n'okukolera awamu kyengezaako okugamba. Emikolo gino nze gye nnokoddeyo ze mbaga okusibula bannaffe abavudde mu bulamu bw'ensi eno bw'abalya mmere n'okwabya ennyimbe. Obuwangwa bwaffe okusooka byonna tusooke kubanga ebyo byebintu ebiri mu buwangwa bwaffe ebimu ku byo. Obuwangwa bwaffe kintu kikulu nnyo mu kusobola okuyiga era n'okuŋŋunta okumanya okugyamu ebituufu n'ebitali. Kubanga ku buwangwa bwaffe kwe batukuliza. Obuwangwa tusooke tutegeere na kino nti omuntu abeeramu obuntu n'obuwangwa ne bubeeramu n'eggwanga ne libeeramu obuwangwa. Ebyo ebintu bibeera nga bitondo. Osanga omuntu eyasooka obuntu bwe yateeka bwe yateeka mu ggwanga ne bufuuka obuwangwa bwaffe. Sikimanyi bulungi naye kwegamba nti mu lufuuti oyinza okugamba nti nno a person has a personality and a nation has a group personality. Bwe buwangwa tulina enkola gye tukolamu ebintu, tulina engeri gye tulowooza. Ssekabaka Muteesa owokubiri lumu yagamba nti Abaganda yonna gy'oli basanga endowooza yaabwe n'enkola yaabwe ey'ebintu y'emu. Tulina ebintu bye tufaanaganya ng'ekintu bwe kiba kibadde kisobofu ffenna tugaa nti kyonna kisobofu. Ffenna tugaa nti ekyo tekibadde kituufu. Kugamba waliwo ebyo bye tufaanaganya okuggyako nti bizze bifuna okusoomoozebwa olw'engeri eyo ey'abantu kubanga era tujja kujjukira Ssekabaka Muteesa asooka bwe yagamba nti ensi yaffe Buganda tugitambuliza ku mazima. Kati kibadde kyangu nnyo mu migigi egitusoose abantu okusisinkana kubanga basisinkana ku mazima kubanga ensi yaabwe mwetambulira. Kati amagezi gaffe n'obusobozi bw'okuyiga byonna bitambulira mu buntu bw'omuntu ne mu buwangwa bw'eggwanga. Era bwe tukuŋŋaana ku mikolo gyaffe gyonna egyo egy'obuwangwa n'okubeera nti nno tuli wamu tukolagana, byonna ebyo biba bikwatagana n'obuwangwa obwatusomosebwa. Gwe bw'olaba nti nno bwe mutuuka mu kifo ku mbaga nti kino kinaakolebwa kitya, gundi agireri yeego kalabalaba aluwa ye gundi aluwa, kwegamba n'olaba nti ebyo byatusomesebwa era kwe tutambulira nga bwe byakolebwa nga baatusooka. Era ebyo bye bituyamba ne tubeera nga tulina nti tulina kwegamba omusingi ogwo kwe tutambulira ne kwe tukolera ebintu ogwateesebwako ne guteekebwawo ne gunywera okumala ebyasa n'ebyasa nga kikolebwa bajjajjaffe bennyini. Sigamba nti byakolebwa abantu be tutamanyi naye abantu b'omusaayi gwabwe era abaamanyanga nti babikola ku lw'abaana baabwe n'abazzukulu kyonna kye baayongerangako buli kimu kye baakolanga. Era bino bye bituyamba okuma emyoyo gyaffe nga mitebenkevu era nga gyeyongera okukula n'okukulaakulana mu kumanya kubanga tulina omusiigi gwe kutambulira kubanga okukulaakulana kwennyini kutegeeza nti olina ky'oyina ky'oyongerako so si kubanga nti waliwo ebbanga. Kubanga mu bulamu bwonna obuwangwa buno bwe butuluŋŋamya era n'okutuyamba okumanya engeri gye tugunjulamu emigigi emito n'okunyweza enkolagana ne muffe ng'abantu okubeera nga twetegeera ne twemanya nti ndi Muganda. Ekyo kigenderako ebintu by'okola by'oyogera n'entegeerayo byonna bibeera mu ekyo. Kale mu bimpimpi oyinza okugamba nti nno obuwangwa bwe butufuula ekyo kye tuli ng'eggwanga. Kyova olaba nga abasajja n'abakazi kati kwegamba nti mu kugaya mu kubeera nga tugaya obuwangwa bwaffe oba n'obutakitwala ng'ekikulu kubanga buli kimu kyonna obuwangwa bukirambika engeri gye kiteekwa okukolebwa. Buli kimu kyonna bukirambika. N'omanya kakati nga gwe bw'oyinza okugamba nti anze kino sikikola, anze sikiriko nga kiri mu buntu bwo. N'ogamba anze ebyo sibyagala, anze ebyo sibiriko. Kati n'eggwanga lirina ebintu
abaatulaba mukama kati obutozi waffe ng'ayita mu bajjajjaffe ne beesigama ku nnono amateeka g'obutonde bye baakwata ne bagamba nti bino tebikola ki bino si birungi kukola nga muli wamu. Kati waliwo abagaya nze nkola byenjagala nze nkola binyumirwa ye naye oyonoona eggwanga lyo oyonoona kwegamba olinga akutte ate ng'ensi ejjudde obulabe. Kati gwe n'olyoka okwata ekisenge ekikukuumye okuva mu bulabe bw'ensi n'otandika okikuba nti anze seetaga anze zino buloka sizaagala anze biki naye ng'ebweru eriyo obulabe. Kati ekyo kyova olaba nga abasajja n'abakazi tumala kakati galonda ate n'abantu abakulu nga tetugezaako kubuulira mijiji mito okugikakasa nti nedda tekiteekwa kutambula bwe kityo. Kati oyinza okusanga amaka nga mulimu abaana 6 nga buli omu yafumbirwa mu ggwanga ddala naye mazima tegereza ne batuula ate kakati bamanyi okugenda bamu ne babeera bweru bagenda okutuula okuŋŋaana nga tebalina ne we bategeeraganira nga tebalina lulimi lwa kutegeeragana. Kati ne banoonya abasajja ne banoonya abakazi ne tutuuka ne ku ssemazinga endala mu bantu tebatalinaako kye tubamanyiiko. Kati ne tulyoka tutandike emikolo gy'okutegeka okukola amaka. Kati ofunye gw'ofunye yonna gy'omufunye. Kati tutandikira mu kukyala. Kati okukwaberanga kwa mu nnyumba. Kati emmotoka ze zikulugguka ebyalo n'ebyalo ne bikugaana anti kijjo byo. Kati okwanjula okwali okwekyama ne kifuuka ng'embaga. Kati oli ayinza okubuuza nti n'okwanjula lwaki kwabanga kwakyama. Toyinza kukwata mwana muwala n'ayanjula ogusooka n'ayanjula ogwokubiri n'ayanjula ogwokusatu. Ebyo ebintu ng'oggyeko omukisa omubi ogubiriko. Kiriko naye abantu okwebuuza nti lwaki buli ajja agenda. Kale Abaganda ze ku bwange bwe ndowooza nti tebaakyagala baga nti ajje famire erabe bongere okunoonyereza balabe nga muntu yennyini kubanga ekintu ky'okugamba nti kugatta musaayi si bintu bya kusaaga. Omusaayi kintu kikulu nnyo ne Katonda yagaa nti omusaayi bwe bulamu. Naye kati tukimanyi nti abantu bwe beegatta tebeegatta mibiri gyokka okuzaala abaana. Bayina n'ebintu eby'omwoyo bye bagatta. Kyova olaba nti abantu abamu bagendanga ne bagamba mugende mulabe ekiriyo. Tagenda n'afubeera ng'omuntu musezi, tagenda n'abeera ng'abantu babbi, tebagenda babeera ng'abantu balina obutemu obutebatambuliramu, tebabeera nga balina ebisiraani bye bazze baweeka. Kati ebintu ebyo byonna abantu ne batabifaako n'obeera ng'eggwanga ly'omala gayingizaamu yonna kafankunaayi. Kati ne wajja wabaawo akasiki n'embaga. Ebyo byo ne biryoka bibanga emyoleso. Sina kugamba nti emikolo gino bagikola nga gya ssanyu. Kubanga ekintu eky'essanyu kibaamu abantu okubeera nga balina eddembe n'emirembe. Naye wano waliwo akasasamalo, waliwo gundi kubanga mulimu okweraga, mulimu bampaane, mulimu ebyange bisinze ebya gundi. Ate n'oli gwe weewanirako nagwe oyagala okuwanirako naye akulaba nti nno nze nateekako kino ye ataddeko kiri, nze bwe naleeta emmotoka ye n'aleeta pikipiki, nze bwe nakola bwenti ye n'akola bw'ati. Okitegedde babala ebibbo bimeka bibaakayisaawo kiki ekyakakola kino biki ebyakaba bitya. Kati ne kiba nga kitadde n'eggwanga ku bunkenke n'abasajja bennyini batya okuwasa n'abakazi baga nti nja kuswala bwe bataleete makeesi mangi biki kwegamba nti ebintu bino byonna tebiri mu buwangwa bwaffe ebyamalala ebyokweraga. Tubeera tuzimba gundi musingi gw'eggwanga. Omusingi gw'eggwanga amaka gwe musingi gw'eggwanga. Temuyinza guzimba baleese ente ate bazinoonye bazitutte ate baleese ebintu mu kwanjula ate ebibbo byereere n'ebbasa njereere kugamba mukoze omusingi ogujjudde obulimba. Embaga kale yo ebintu bingi bikkirizibwa kubanga kyekyo kibeera kiseera kya kujaganya kubanga omukolo muba mugutuuseeko ate muba mumalirize be muba muteekwa okukola kati nga abantu bakujaguza
olw'amaka amapya agabeera gatandikiddwawo kubanga amaka kintu kikulu nnyo mu ggwanga. Embalaasi, okuvuga abagole ku pikipiki ne mu wheelbarrows oluusi ze baleeta, ebyo byonna byandisobodde okubeerawo oba oli awo ku mbaga kwennyini byandisobodde okukolebwa okusinziira mu kwagala kw'abantu, mu kusiima kw'abagole na bonna babeera bategese. Naye okwambaza abasajja busuuti ate ne bazina mu ddiiro nga bwe bakubirwa emizira. Jjajja w'abaana omu yaŋŋamba nti ekyo kubeera nga kwaniriza bugumba. Kwaniriza bugumba na kuvuunika mbeera. Kwega ekibadde erudda eno ne mukizza erudda eri. Abaganda beegenderezanga nnyo embaga kubanga y'entandikwa y'okuzimba amaka. Ekyo kankiddemu ate ng'amaka gwe musingi gw'eggwanga. Kale bwe tugamba nti tukuume obuwangwa n'ennono tuleke kwogera bwogezi bigambo. Ebintu bino tubeere nga tubitegeera kigambo ku kigambo. Kati abantu abakulu abatuuse okufumbira n'okuwasa ne batuuka okwegaana bakadde baabwe n'abakamwe baakulira ne bapangisa we bakolera emikolo egiteekwa okubeera awaka ne bagiza mu zihoolo, mu paaka, mu maka amapangise, ne bapangisa n'abazadde ne basenga, ne bapangisa abako n'abawala n'abalenzi ab'okulamusa abakoba n'abanjulwa. Okwogera okwakolebwanga abazadde, okwakolebwanga ab'eŋŋanda, okwakolebwanga abantu abakulu mu kika, okwo ne gufuuka mulimu gw'abakazannyirizi. Kale tetugaanyi kyandize naye kiyitirira okwogerako akatono kale naye omukolo ne guva ku makya ne gutuuka essaawa 200 ng'abaka bali ku buko, ng'abako bali ku buko essaawa eyo yonna batudde. Ebintu bifuuka byakusaaga na kuseka na kujereegereza na kweraga mu mikolo emikulu. Kwegamba emikulu ennyo eri obumu bw'eggwanga. Kwegamba sigamba nti byenjogera biyinza okuba nga 100 ku 100 bituufu, naye biyina ekitundu kinene ekitali kituufu ebyo byenjogerako. Kwegamba kyenjagala okugamba nti ebintu bino nga bikolebwa, emikolo gino nga gikolebwa giteekwa okubeera nga gyegenderezebwa. Ebyokweraga ebyo byonna byamalala na buli muntu okwefuula nti mugezi nnyo okusinga emigigi gy'abajjajja gye tutamanyi na myaka emeka kavanga Buganda ebaawo. Tetumanyi bantu bameka abagezi Katonda be yateeka mu ggwanga lyaffe abaalowooza ne bateesa ebintu ebyo. Era ne Katonda yalabikira bameka ne basooka basobola okuteekateeka embeera ezo. Naye tuteekwa okumanya nti ekintu ekyata mu mutonzi waffe ge malala. Tufube okulaba nga buli kye tukola tumulowoozaako mu mbeera eyo. Kati okukola engoye n'oyambala bulungi na biki bikole naye kola bibyo. Leka gansijja kukola mbaga kisoboka kubanga kibaddewo ebiseera ebyemabegako. Nze ayogera wano nawerekera ku mbaga 19 emikolo egyo gyonna nagigoberera nga nagiraba. Ate omukadde waffe omukyala yali munyiikuvu nnyo mu kututwala mu buli mikolo gyonna egyabeerangawo nga tukyali bato. Kale n'olw'ensonga eyo nti twalabanga emikolo engeri gye gyakolebwanga era nalabanga n'essanyu eryagibeerangamu naddala kufa abaana nga twebuga tudde eno tudde eri mu bugoye bwaffe. N'olyoka olaba nga bwe tutuuka kufiirwa nga baleeta ebidongo ebitaganya na muntu kuwulira. Kale enjimba zibeera za church naye simanyi oba nga ebidongo bibeera bisaanidde mu mukolo ogw'okusiibula omuntu. Ebidongo ebitaganya na muntu kuwulira byogerebwa mu luyimba. Mu buwangwa bwa Buganda mu kufiirwa temubeera mu bidongo. Abantu basobola bulungi okwogeragana era bayimba nga bawuliziganya. Buli atuuka n'abeera ng'abulira munne yawulidde atya, ye gw'otegedde otya, ye biki ne boogera ku nsonga ey'omukolo guno ogubaleese.
kati n'olyoka owulira ebintu by'okupangisa abakaabi ekintu ekyenkwe ennyo sirowooza nti waliwo omuntu ayinza okugamba nti bwe nva munsi bapangisa abantu bajje bakaabe kubanga buno okukaaba okubaawo babujulize eri Mukama Katonda oba munnammwe mubeera mumwagala kati bw'oleeta abakaabi ne bakaaboga nti ffe tetulina nnyo kituluma kiyinza kutwesaza bujegere naye amawanga mangi gabeererawo nga tegakaabye n'olwekyo kisoboka okubeerawo nga tebakaabye abaagala bakaaba abatayagala si musango okukaaba si kwa kabi era tewali yati yakwatibwa musango nti teyakaabye wadde omuntu okugamba nti oba tewabadde akaaba kubanga oluusi obutabaawo omuntu akaaba kisobola okubeera nga omuntu agenze tabadde na mukisa tekitegeeza nti teyakola birungi ayinza okuba nga yakola ebirungi n'atasiimibwa n'abo nabo babeera bangi ate ayinza okuba nga n'ebirungi byennyini teyabikola kati ekyo kibeera wakati we na Katonda we n'olwekyo sirowooza nti nno kiba kyetaagisa okukolera abantu emyoleso ate n'ebyo twambala mu kukungubaga nabyo twetaaga tubyawule ku bye twambala mu mikolo emirala Omuganda yeyawulanga nnyo ebintu ebigenda mu mikolo egy'enjawulo kubanga buli kye tukola kyonna ne kitwogera kiriko amakulu kugamba ne kiba ng'ekyogerebwa n'ekikolebwa kikwatagana n'ekyo kyennyini ekiri ku mwoyo n'olyoka olaba nti nno mwenna muba musobola okubeera nga oli kye yagamba nti nno ensi yaffe tugitambuza n'amazima noonya mu mwoyo gwo laba engeri gy'owulira kola ekyo ekiseera ky'okukungubaga si kyakunana si kyakumeta kati kyovula nti abantu bajja abantu ne balyoka batuula butuuzi mu ntebe obumu obwatugattanga oba abantu okutuula ne bawaata emmere ne bafumba okufa kugwawo bugwi kubanga waliwo omukyala gwe nzijukira yava mu Amerika eyo n'ajja edda nga tukyali bato nga mukadde waafudde n'atandika okugaba kaadi naye naffe abaali abato twaga nti lwaki akola ekyo lwaki agaba kaadi kati abataafuna kaadi tebaagende kati abantu bagenda gye batambudde kati Abaganda batambula nnyo ne bagenda bakombooza buli kye basanga ne baleeta okitegedde ekyo kitujjukiza Ssekabaka Dawudi kwe yagamba ekyo buli Muganda atambula akijjukirenga nti mukoppeeyo birungi byokka ate era ne mu Buganda tulina ekintu ekyo ekyokubeera nti nga tonnateeka kintu mu bumu bwaffe mu Muganda katukiyite society sooka ogenda okiroopa embuga kati omukolo guno ogw'okuziika abamu oluusi baguyita embaga esembayo eyo yabeera afudde kati naye si embaga ey'okugamba nti buli omu ajje nga yeegize nankani yeebaludde enviiri kukeera mu saluuni ekolwa bitya kubanga ne mu nsi ez'ebweru abantu bwe baba nga abantu abasinga obungi ekyo bakimanyi nti bafuba nnyo okulaba nti bambala engoye ezitali kwegange ng'olugoye olwo nga bw'onoolaba olubugo kwegange ebintu ebiva ku muti oba ebiva mu pamba ebiva mu kikweganga natural fibers mu lufuuti naye kwegamba nti nno nabo balina amateeka kwe batambuliza ekintu kyabwe nga kirimu okwetoowaza abalala kye bava bagamba newankubadde nga kati abaddugavu baasituka ne bakivumirira nti nno tujja kwambalanga langi nzirugavu kwegamba mube nga mukkakkana okitegedde ate nga amawanga amalaga ga ntwambale ffenna njeru era kukkakkana naye kale ffe Abaganda tukirina ekyo nti tusobola okwambala langi buli omu olugoye lwayina oluyinza okujja mu banne naye era oyinza okumanya omusono nti guno omusono gujja genda guno tegujja genda bali Abaganda abatusooka bakimanyanga nti bw'oyambala busuuti obeera oli ku mulamwa kwegamba nitubeera nga tubeera mu beetoowaze mu maaso ga Katonda n'okusalawo kwe kwaba ataddewo nti atugye munnaffe oyo era kibeera kiseera kyakulowooza ku oyo agenze n'obulamu bwe naye nga bwe tufumiintiriza ne ku bwaffe kati si kituufu omukungubazi okugezaako okubba sho kubanga embaga y'ono agenze twetaaga ne tuba nga tuleka abantu bamalira ebiseera byabwe mu kulowooza ku oyo agenze okumuwa ekitiibwa
nunga naffe ffennyini twambala ebyokwewa ekitiibwa mu ngeri ey'okumanya nti omukolo guno gwa buwangwa era naffe nitugoberera ekyo obuwangwa n'ennono gye bubeera bugamba. Oyinza okugamba nti amawanga gonna gaziika naye amawanga gonna tegaziika kye kimu. N'olwekyo bwe tuba tukola ebintu tulabe nti tubikola mu nkola eŋŋanda awatali kugivaako. Nze ndowooza nti ekyo kiyinza okutuyamba ennyo. Kaakati ne tutuuka mu mukolo ng'ogw'okwabya olumbe. Kaakati n'osanga nga waliwo abantu abo bagamba nti bo tebaabya nnyimbe kubanga okwabya olumbe kwa sitaani. Naye nze nawulirayo n'abagamba n'ebika by'Abaganda mbu abo be tuyita bajjajja ab'ebika nti nekyo nakyo kya sitaani. Bannange tukendeeze tukaŋŋambe bwe nti tunoonye okumanya. Tuleke kulowooza bintu nga tubiteekawo buteesi nga tetubirowoozezzaako nga tetwebuuzizza. Kubanga era nga bwe tukimanya abantu abasinga obungi bakimanyi nti ne Yesu yennyini baamulanyiza ku ludda lwa Maliya ne ku ludda lwa Yosefu. Ku ludda lwa Yosefu naye yalina ekika kye era n'Abayudaaya balina ebika byabwe. Kaakati ebyo ebintu abantu baba babijjawo okubyogera. Kati n'olyoka olaba ennyimba engeri gye zitandika kaakati n'olaba abo abagamba mbu kubanga balina engeri gye bakyogerako mbuno olw'okubanga abapasita babagamba nti ennyimba embi mbu kubanga busting the disease nga babibaddiza ne mu Lungereza ne babagamba ekyo ndi busting the disease bye biki tekirina mugaso nti nno olina okutegeera kiki nti olina buli kimu okizza mu Lungereza n'olyoka olaba obutuufu bwakyo n'obutali. Ye kakati ye Omuganda agamba nti olumbe lwatulumba ne luyingira mu nnyumba ne lutwalamu omuntu. Kaakati tulina okukola ki? Okulaba nti tulugjawo naye goberera kiki kye bayita okwabya olumbe na kiki biki bye bakola mu gundi mu kwegambe ekigambo kyennyini naye nga ne bwe babanga babadde balukutte. Kakati katugambe nti olumbe lwabadde kizimba ne bakyabya ne kiba nga tekikyasobola kukola bulabe ku mubiri. Ekyo kiba kibi, baba boogedde bubi. Oba kyonna kye kibeera kuga nti oba kukisalawo oba kukola batya olwo nti kiba kibi. Kuga tuleke kwekwasakwasa bintu mu butamanya bwaffe. Kati n'olyoka olaba ebintu ebikolebwa nti nno ly'ennyimbe bwe bagambanga nti olumbe lujja kwabanga ekika kyonna kimanya ne balutambuza nga luva eno wansi mu nnyumba ne lugenda mu lunyiriri ne lugenda ku gundi ku mituba ne lugenda ku masiga ne lugenda mu kika ne lutuuka ewa Ssaabasajja nti olumbe lugenda kwaba. Kati abasinga obungi beekolera bwekolezi byabwe. Kwegamba nti tebakyayisa bintu nga bino ebikulu ne bwe babeera nno basajja bakulu. Okuyita mu mitendera gy'obukulembeze nga bwe kirina okubeera. Kaakati nga tonnaba kusalawo wenna okugamba nti olumbe ekyo kye mbagambye ntunuulire ebigambo ebyo tubeere nga tubilambulula nga tubitegeera bulungi tube nga ebintu bye tukola tubitegeera. Kaakati nno wajja kubaawo okuba tulina bannaffe abasomesanga Oluganda bamanyi lwaki baakiyita okwabya olumbe nabo bayinza okujja ne batubulira ensonga eyo lwaki kyayitibwa bwe kityo. Kyandibadde kyangu kubanga okubamanya ne tubabuuza era kyangu eri buli muntu yenna kubanga kwe bali ku mitimbagano okubula lwaki baakiyita bwe batyo nga tonnaba kukiteekako musango nti olwokubanga baakiyita bwe kityo n'olwekyo kibi. Nze ku bwange sikiraba ku bubi bwakyo bakyogera. Naye kati tunuulira omukolo kiki kye gukola. Okusooka byonna gukomye okukungubaga mu butongole. Nze nalabako amawanga nga omukyala katugambe ekyokulabirako omukyala bw'afiirwa bba nga ayambala ebiddugavu. Kati bw'ayambala ebiddugavu ng'okukungubaga kuggwe ennakwana kati ye asigala akyali mu kintu ekyo eky'ebiddugavu yasigala mu kukungubaga. Kati n'abaana bayinza okkisigalamu naye abalala bonna bakivaamu omusajja n'omukyala bano abafumbo bano ne bamaama bano abali okumpi ennyo be bakisigalamu naye abaana oluusi bo babaleka ne babeera nga bakyusa bwe babeera ddala nga baana bato.
kati naye bwe wayitawo omwaka nga gumu oli kasooka ng'afa oba ng'ebiri abeera atandika mpolampola okukyusa engoye ezo n'azijja mu buddugavu n'atandika asooka n'ayambala oba olugoye nga lwa kikuusi oba naaba nga oluddugavu ne bateekamu obumulimuli obwa kikuusi n'ajja ng'aluggula mpolampola okutuusa bw'alekeraawo okwambala ezo naye enzirugavu naye ekiseera ekimu abantu abamu nga batandika okugamba nti mulabe atandise okuggula olugoye atandise okuluggula mazima nga n'omwaka guli gumu gwokka ye ono yafadde ye ono kati lwaki aluggula olugoye luti kwegamba nti ebifo ebimu birina obuzibu bwe bityo nti nno tebalina lunaku lwe bagamba nti nno okukungubaga kuwedde mu butongole era n'okukaaba kuwedde kakati obulamu bugende mu maaso kati abaganda bo bakiteeka bwekyo nti ne we waba wakayitawo emyezi 4 kasita balaba kakati kaŋŋambe nti bw'abeera ng'omusajja alina abakazi abalala ebiseera bingi bamwabyako mangu olumbe kubanga alina ebintu byatateekwa kukola nga olumbe terunnayaba bw'abeera ng'omukyala ne bamulaba nga oba alina yeerabankana ono afiiriddwa bba yeerabankanya biki era nga naye baga nti abange mumwabyeko olumbe tasobya era nga bamwabyako olumbe kwegamba waliwo ebintu ebyo eby'obumu ebitambulira awamu ebiyamba kati ku gundi yonna eyo ku mukolo gwennyini ogw'olumbe bafulumya olumbe mu nnyumba era ne balugoba kakati bw'onooba nga bayibuli ogisomye bulungi ekutegeeza nti nno olulimi lutonzi era lusi kati bwe kibanga olumbe lwayingira mu nnyumba abantu ne bakyogera n'olulimi lwabwe nti olumbe lufulume tulugobye okulaba nti nno tewali bantu balala bafuna buzibu mu nnyumba eyo bakuddamu kufiirwa bantu ekyo kiriko kabi ki kati n'ekirala kye bakola kwe kusoma ekiraamo n'okuluya obw'emyoyo gy'abaana n'ab'eŋŋanda nga boogera ku nfa y'omwagalwa waabwe omuntu oluusi amanya okufa ne bagamba nti bano baamusse bino byabadde bitya kati awo abakulu bajja ne batuulamu n'abaana ne bagamba nti kitaawe yagenda bugenzi essaawa yatuuka butuusi tambula bulungi biki okusinziira ku kye balaba bo ne kye bateesa ng'abantu abakulu babeera balina obumanyirivu mu by'obulamu wabaawo omulumbe okufundikira ensonga z'omufu ng'okubuuza nti waliwo omufu ono omuntu yenna gw'abadde abanja oba omuntu ye ng'abadde amubanja bakola ebintu ebifaanana bwe bityo byonna ne babeera nga babimaliriza oba omuntu yenna amuyinako obuzibu ajja ategeeze basobole okulongooseza abaana bano abasigaddewo n'omukyala ali mu maka kati awo bateekako omusika naye era essaawa era ey'okuteekako n'omukuzi abaana bwe baba bato kati ne wabaawo n'okubeera nga okumanyagana era bw'ojjawo olumbe abaana muba mbaggyeko ekintu ekikulu ennyo nze zijjukira bwe twagendanga mu nnyimba essanyu lye tuliko abaana abamu bava mu kibuga nga babeeranga mu masannyalaze waaliwo ekintu ky'okugamba nti tuzimba ensiisira eggulo limu kubanga si byagenda kutuula butuuzi ne mulyoka mutambula ne baganda bammwe abeeyo mu byalo ne mugenda mu nsiko okugira nankani ebintu byonna byabangamu ebyokuyiga okitegedde n'olaba obulamu bw'ekyalo bwe buli ennaku 3 ze mubeerayo oba 2 ne mugenda bannammwe mubamanya wadde ennaku ntono bwezito naye bannammwe abali mu kyalo ekyo abato tebalwa kukola mikwano na kumanyagana era okuvologama bwe muvaawo ennaku ez'ebbiri ogenda okugira ngo nja kudda okuwummula nze ekyo kyekyampa omukisa ne ngenda nga mu kyalo ne mpummula kuva mu nnyimbe nga ndi nja kudda okuwummula n'oyiga bakola batya okulima mu kyalo n'obalaba nga bazuuka saa 11 nga n'omusana tegunnayaka ebyo nze nali sibimanyi ffeno twazuukanga 12 ne tugamba nti tuli bubi nnyo naye nga bazuuka 11 ne ukamutandika okugenda okutambula okugenda okulima ate essaawa omusana gwaka mukyali eyo mu nnimiro kwegamba n'olaba omulimu gw'abantu abalimi engeri gye gutambula kwegamba biba bingi nnyo abaana bye muba mubasubizza nga muganye emigigi egiddako nga mugamba mbufe tetwabya nnyimbe ekyo ekintu kye mwogera kyakwerowoozaako mwekka kibi nnyo 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 kakati waliwo n'okukumaakuma ab'eŋŋanda waliwo abantu babeera nga baba baafuna ebizibu oba baafuna obutategeeragana n'ebyo ebintu ne byogerebwako
abasajja bennyini ab'ekika n'abooluganda batuula ku kyoto ne boogera ebintu byabwe eby'ensonga ekiro kyonna. Kati ate enkeera ne wabaawo okwalula abaana ate ne wabaawo okulima ebiggya. Kwegamba n'okuteeseza nnamwandu ne bamulekwa. Oluusi ebiba tebyakolebwa mu kugira Nankani bikolebwa ekiseera ekyo nnamwandu n'aga nti ono omwana simusobola oba kakati bano bagende e Kampala basoma oba bakole batya. Ebyo byonna bikolebwa ekiseera ekyo mu lumbe ebiba byasigala bwe bitaakolebwa ng'omuntu yakafa. Kati ne wabaawo abajjwa okwongera okunywera nammwe mu bujjwa bwammwe. Ne babagamba ni mmwe mujja mugenda okumenya ensiisira, mmwe mugenda okulongoosa awakolebwa olumbe wonna, muleke kulekera na bali bantu kifo kigira Nankani nga kyonna mukyonoonye. Era ne babateerawo nti oluvannyuma babawo omusimanyi mulya mutwe na bigere oba biki. Naye ng'ebyo bikolebwanga mikolo wadde nga abavubuka nga babinyumirwa nnyo. Ekitugatta bwe tuba twagala okusanyukira awamu ng'abantu bakola embaga, okusanyuka n'okwanama ddala ebitali bya mpaani, tulina era okubeera nga tusobola okukungubagira awamu. Kubanga ajjukira nti ng'olumbe terunnayabwa, mu maka temubeera mu mikolo gya ssanyu. Naye omugundi olumbe lumala okwaba ne baba nga n'amaka nako gasumulukuse nga basobola okukolamu embaga n'ebirala byonna ne zippate na biki byonna. Naye kakati ogenda n'olaba abantu nti bakola embaga bakola na biki nga n'ennyimbe tezinnayaba. Kale waliwo obuzibu bungi bwa kika kingi nnyo obusinzira n'entambuza y'eggwanga engeri gy'erimu. Naye ekintu ekyo eky'ensiisira nze ekyokukola ensiisira mu lumbe ekyatuyamba nga waliwo abannaffe abaayinanga weema naye nga bajja ng'obudde bwa kiro buyiseeko kubanga bba ebyabwe byali byesiimisa balina weema abamu balina ne sitima. Naye ffe nga twazimbye dda ensiisira zaffe tumaze n'okulaba waliwo abalina ennene abali ate egwa ate biki. Wabangawo si kumanyagana kwagamba nti egundi mwana gundi, naye nga mu kukola emirimu ne mu kukola ebintu eby'enjawulo naddala abaana nga musobola okumala ennaku ezo nga mukolaganira wamu. Naye kyalinga ng'oba kaŋŋambe nti nno ngeri nga nnyinza okikwataganyako ku kye bayita abafuuti kampingi. Naye kwega kampingi eyo kubanga mmwe mwenoonyezanga tunekatadde oba ke tutwala mu gundi yaffe olwo mutambule mu byalo mugende munoonya amaduuka gye gali mukole mutya. Kati naye bwogera n'otunula n'olaba nti kampingi eyo esasula ssente mmeka mubeeru okubeera nga batwala abaana baabwe ku kampingi, ssente ziwerako. Naye mwe ne mukiina nga kiri mu buwangwa wammwe nti abaana musobola obatwala mu bintu ng'ebyo naye ne mugaa nti tubiggaddewo tetwagala nti kubanga Katonda ebyo byenjogedde ebyo bikolebwa. Kiriwo ekinyiiza Katonda, kiriwo ekimunyiiza okubeera awamu, abaana okwegatta, kubanga abaana ebintu ebyo babyagala nnyo era babikola bulungi nnyo era bibakola bulungi nnyo mu bulamu bwabwe. Kati ebyokwalula abaana abantu abamu ne babeera nga babiva nako kubanga abamu ennyimbe kakati bazigendamu nga nabo baagala kudduka nga bazitya. N'abantu abakulu batya nti nno ate abalala bajja kubasunga era nga nabo era buvunaanyizibwa bw'abasajja. Kubanga bwe wabaawo okuwaŋŋana ekitiibwa n'okuwa ekitiibwa amaka g'abannaabwe kibayamba obutagalumbagana kubanga omusajja yaba akuuma amaka. Era nze ndowooza n'ekyo kyennyini ekiraba nga ebintu ebyo ng'ebyokwalula bibeererawo ddala era bye bandibadde basinga okisimbamu omutwe kubanga kati tulaba ate bangi bwe bawaŋŋana amagezi okugenda ku DNA. DNA esinga biri ebyo abakadde bamwe bye baateekawo kubanga kino kyakolebwanga ku baana bonna naye DNA ekibi kijja okusooka okugirondako nti olondamu bamu nti kantwala ono n'ono kubanga ssente nnyingi ate nga zijja kweyongera. Kati abalala abantu abamu mu nsi ezimu okusobola okufuna ssente ezikola DNA ezo ezikebera emisaayi gy'abaana okulaba oba boono oba booli balina kugenda abalala bakikolamu gundi programs ku TV. Kati gwe bw'oba oyagala ekyobwerere ng'ogenda nga bakuteeka mu program nga n'abaana bo babanjula eyo.
kweganga buli omu amanyi obwebolereze. So nga bino ebyaffe byakolebwanga ku baana bonna. Buli alina omwana ng'amuleeta mulumbe. Ne kiyamba okukuuma embeera nga ntebenkevu mu maka gonna. Oli tajaga nti nze banjalula oli tebamwalula, bonna babaalula. Kati awo omukyala ye bw'amanya nti waliwo ekitali kituufu n'atera akitegulawo ng'obudde bukyali. Kaakati ate mwetegereze era abalowooza nti ebyokwalula abaana birina obuzibu. Engeri y'okuyingiza abantu naddala abaana mu kisibo kya Kristo. Mulabe bwe kifaanana n'okwalula abaana. Bakozesa amazzi, bakozesa muzigo, eno e Buganda bakozesa amazzi n'omuzigo n'ebibbo. Eri bakozesa amazzi, butto n'ebbatirizo. Era n'eno basala enviiri mu maaso ne ku ludda n'emabega ne ku buli ludda ne wakati. Era ne mu Bukristaayo bwe batyo bakola. Ate era n'Abayudaaya nga balina omukolo ogw'okuyingiza abaana mu ggwanga. Omwali n'okukomola ng'endagaano ya Ibulayimu bwe yali ne Katonda. Wadde nga Yesu oluvannyuma yagamba abantu bakomole emmeeme, baggyemu ebibi basigalemu birungi byokka. Amateeka ga Katonda gali munda mu ffe, kubanga ge yakozesa okututonda. Kyetuva tulaba nti bwe tukola ebisobo byo byennyini bitulumiriza. Obuwangwa buno gye bukoma okusemberera amateeka ga Katonda, omuntu gy'akoma obugunjufu era n'eggwanga gye likoma okubeera n'eddembe n'emirembe mu bantu. Bwe tutyo nga tetunnamenyawo obuwangwa, tusooke twetegereze lwaki ababusaawo babusaawo era buyamba buti omuntu omutonde mu ggwanga ettonde. Kaakati abavumirira kaakati ebyokwabya ennyimbe bagamba nti kye bakola bakyesigamya ku Bayibuli. Kibeera kirungi omuntu bw'alaba ekisaana okukyusa n'akitwala mu bakulembeze abamusinga okusinga okusalawo nti ye agenda kwekolera ebibye. Twetaaga okusooka tutegeera Bayibuli kye ki. Kati Bayibuli gwe mugatte gw'ebitabo ebyawandiikibwa okumala ebyasa bingi okusingira ddala nga byawandiikibwa bino bigendererwa okunnyonnyola engeri za Katonda. Engeri ze n'enkolagana ye n'abantu ab'enjawulo. Abantu abo abawandiikira bennyini ebintu ebyo naye n'abalala abawandiika ku bannaabwe. Kirimu amagezi n'okutegeera ebyafaayo. Mulimu n'ebitontome n'enjigiriza eziraga enkolagana ya Katonda n'abantu n'enkola ye ey'obulokozi okuyita mu Yesu Kristo. Byonna biri mu Bayibuli. Ng'otunudde mu ndagaano empya ne mu ndagaano enkadde. Mu Bayibuli babatiza abaana, kwegamba bayingiza abantu mu kisibo kya Yesu. Bayingiza abaana mu ggwanga lyabwe. Bw'obisomako ebiri balima, balunda, bawasa, era balina obuwangwa obugoberera ku buli mukolo. Ate bingi nnyo mu buwangwa bw'Abayudaaya si biwandiike mu Bayibuli. Era ne Bayibuli yennyini ekyekyogera. Kati gwe olw'okuba nga wawulidde okuva ku pasita oba baani bonna bw'oba obiwuliddeko nti okwabya olumbe kibi ne bakikyusa mu Lungereza nti busting the disease simanyi ki, n'osalawo nti temugenda kukungubaga. Nti era temugenda kukungubaga ate temugenda kumala kukungubaga kubanga bwe muteekako omusika wano nga mwakaziika muba mutegeeza nti okukungubaga kuwedde. Kubanga kasita muteeka abaga omuntu bw'abeera yekka tekimugaana kaaba kimugaana. Ate oba bagambye nti nno nze lumu nange nali sikimanyi. Senga wange najjala nga okukungubaga kwawedde kati obanga akungula omusika era n'engamira baga nti kakati ekyo kiba kiwedde. Kati kakati bwe baba bakigambye lwaki tutambuza empaka obeere mu ddakiika emu owakanye abantu abakola ebintu ne babiteekateeka ku myaka 10 nga ne gye byava tomanyiiyo. Kati yo Bayibuli erina ekintu kyekola yo ebintu ebyo nga ebya kiki kye mukola bwe kuwa zino ennaku ana ez'okukungubaga
oba 7 yo teyongera mu ebyo nti oba munaddamu kukuŋŋaana ddi oba ebyomufumu nayongera bikolako mutya oba munagamba estate ze ebyobugagga bwe binagabibwa bitya mbana yo bayibuli teyingira mu ebyo yo kati etunuulira abantu abalamu yetunuulira abantu abalamu engeri gye batambulamu n'engeri gye babeera era kyovula n'ennyimba eziyimbibwa ennyo bw'onoogenderera ku bantu nga okujjako ojja kulaba ennyimba nga 2-3 naye ezisinga obungi eziyimbibwa ziba ziri ate ziyimbira mmwe abaliwo abalamu kati ye bayibuli esinga nnyo kusasira kwabo abalamu eyogera ku kukungubaga weewaawo naye okw'obulamu eyogera ku kuzza emmeeme eyogera ku kusaasira ng'eyogera ku bana abalamu abaliwo kyesinga okusaako essira naye kakati mmwe bwe mubanga muyina bino ebyobuwangwa ebyabalekero ebyabaweebwa so nga te bayibuli tebiwakanya tebigaana sigamba nti tekyetaagisa okubaako ebitunuulirwa naye mugamba nti tugenda kwabya lumbe titugenda kumaliriza n'egyo emikolo gye njogeddeko nze njagala omuntu asongeko agambe nti kino Katonda takkiriziganya nakyo mulyoke mutuuka okugamba nti nno kwe kuziika omuntu lwe lumbe nti mukwase omusika bayibuli okwo kubeera okukkiriza okutalina bikolwa muba mumukwasizza ekyo okukkiriza ne temukwasizza bikolwa bw'oba otunuulidde n'okigeraageranya kubanga okukkiriza okutalina bikolwa kubeera kufu omusiko bw'okigeraageranya n'ekya Buganda kyeyina ne kino abayiiya kye baateekawo omusiko okukwata bayibuli tewali akirinaku buzibu era kirungi nnyo era ndooza nti buli mukkiriza yandikyagadde naye okukwata effumu n'omukwasa bayibuli n'omukwasa effumu okulwanyisa abalabe nga ne bayibuli bw'agirina nayo lwaki mubeera mukiwakanya ekyeffumu kwata bayibuli ye n'effumu omukyalo okukwata akambe ekimulaga nti agenda kufumbira abantu n'okulabirira ennimiro lwaki okitwala nga kibi kubanga oba omukwasizza tugambe nti biri ebigambo bikulaga kiki ekikolebwa mu bulamu kati ono bw'omukwasa ndikwata ng'omusajja olwanirire gundi kuba nawulirayo n'abagamba nti Abaganda balina okupgradinga ne bava ku simu ne bagenda ku gundi ne bagenda wakiri ku AK47 oba bagita batye endala emmundu naye n'effumu limala kubanga ekikulu n'akambe kamala ne bw'otomukwasa blender okitegedde naye banaye tulowooze ate twebuuze nga abaatusooka bwe baakolanga tuleme okweyawulamu Abaganda abaddala n'ebigandaganda oba ebiganda ebipasitapasita mujjukira nti omwoyo omubi gwatulumba nga gwagala okutujjamu buli kirungi kyonna ekitugatta ate gufumbekedde ne mu bifo w'otandisuubidde oba temuwulira bano abagamba nti muwase baganda bammwe naye nga tunula mu kulanyiza Yesu bwe baakola oba mulimu abooluganda mu bantu abo goberera layini ezo ebbiri ku njuyi zombi olulimi ku ludda olwa Yusufu ne ku ludda olwa Maliya okutuukira ddala eri ku jjajja waabwe abagatta Maliya ne Yozefu kabaka Dawudi emijiji 40 emabega laba oba mulimu amannya ag'abantu nti bano ono kubanga ojja ogalaba emijiji 4 olabe nti ate ono y'omu era y'oli kati bwe tuba tulowooza ku bayibuli ne tulaba nti mu Matayo essula y'e15 onyiri olwokusatu waaliwo emboozi eno ng'egamba bweti awo ne bajja eri Yesu Abafalisaayo n'abawandiisi ababa mu Yerusaalemi nga bagamba nti abayigirizwa bo kiki ekiboonoonyesa obulombolombo bwe twaweebwa abakadde kubanga tebanaaba mu ngalo nga bali emmere n'addamu n'abagamba nti nammwe kiki ekiboonoonyesa etteeka lya Katonda olw'obulombolombo bwe mwaweebwa kubanga Katonda yagamba nti osanga mu kitaawo ne nnyoko ekitiibwa agamba nti kubanga Katonda yagamba nti ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko nate nti avumanga kitaawe oba nnyina bamuttanga bussi naye mmwe mugamba nti buli aligamba kitaawe oba nnyina nti kyonna kye nandikuwadde okukugasa
nkiwadde Katonda alireko kusamu ekitiibwa kitaawe mwalibe ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwaweebwa. Kati ndowooza ekyo tukiwulidde nti amateeka y'ennono ge tutateekwa kuta, era n'Omuganda agamba nti ennono tekyuka. Naye obuwangwa bwo busobola, naye kyetaaga nakyo magezi, kubanga manya nti okutte mu Muganda tolina Malagasika kyonna ky'osanga. Kati ate mu Bakolosaayi essula y'okubiri yagamba nti mwekuume tewabeerangawo omuntu abanyaga mu bufirosoofo n'ebyobulimba ebitaliimu, okugobereranga ebyayigirizibwa abantu, okugobereranga ebyoluberebere eby'ensi, okutali kugoberera Kristo. Tubaddemu bano babayita Abakolosaayi ey'okubiri. Naga ni mwekuume tewebeerangawo muntu abanyaga mu bufirosoofo, mu filosofe kwegamba mu magezi ndowooza ag'olugezigezi, n'ebyobulimba ebitaliimu, okugobereranga ebyayigirizibwa abantu, okugobereranga ebyolubereberi eby'ensi, okutali kugoberera Kristo. Kati ebyo byowulira abantu bibajja ne bagamba nti fumbirwa mugandawo, kola otya. Kale ebintu ebyo byagala kwenoonya na kwetereeza okumanyira ddala engeri gye tuyinza okutambuza eggwanga lyaffe, kuba ffe tulina odditambuza, era n'omulabe yennyini tetuyinza bino kubimunenyeza. Mukwano gwange omu yaŋŋamba, mwannyinaze, era nga mukwano gwange yaŋŋamba nti kale bano abazze batufuga bakoze bye bakoze, naye ate ffe okuta ebintu byaffe ekyo tetuyinza. Weewaawo oyinza obbagamba ni ng'omuntu nsanze n'ekintu kyange ekirungi, lwaki okikola bw'oti? Naye okukuuma bino Katonda teyatugamba nti tubikuumira mu ddembe, era okugamba nti tugenda okukuuma ettaka lye yatuwa teyatugamba tulikuuma ku ki? Era yennyini yamanya tulikuume tulirabirire ng'amanyi nti waliwo obulabe. Okitegera teyagamba bikuumira mu ddembe nga tewali kyonna. Kati gwe ne weekwasa mbu kubanga Abanyarwanda bajja na biki ebyo kakati ebyo biba tebiriiwo, tebikola. Bw'obeera okkiriza nti tuli bitonde, ebiriko yabitonda, oteekwa okukitegeera nti alina ensonga lwaki yatutonda, era okututonda nga tulinga kye tuli ne mu ggwanga mwe yatuteeka byonna tekwaliko kyali kya bukyamu oba kyali kyagwawo bugwi nga tekigendereddwa, byonna byali bigenderere era ng'alina ensonga. Ekyo kye kisinga obukulu mu byonna. Omuntu oba n'obuntu n'eggwanga ne libeera n'obuwangwa, ng'ani ateeka obuntu mu muntu n'obuwangwa mu ggwanga? Omutonzi yennyini. Era nga n'ekyo nnyini byakolebwa lwa nsonga. Kati bw'okola ebitaggulula eggwanga oba oyonoona ntegeka za Mukama. Weewaawo wasobola okubaawo byetaaga okulongoosa, nkiddamu n'ekyo, naye nga tumaze kubitegeera ate ffenna wamu. Okugenda mu makanisa oba mu mizikiti ne tusangayo abantu abakopperera obuwangwa bw'abalala, kuba bw'omubuuza gye yabijja byakubuulira ajja kukubuulira nti yabijja mu buwangwa bw'abantu balala. Ebyawangibwa Katonda bye yawanga mu bantu abalala, oba bo bennyini bye baasalawo, kubanga Katonda ajja kubanga bonna yabawangamu obuntu obusonze ku butonde bwabwe, obwesigamye ku mateeka kwe yabatondera. Kati bo ne basalawo ne bafuna ebintu byabwe, kati mmwe mugenda mukoppa ebyo nga temumaze nakuteeka ku minzaani kulaba obutonde bufaanana butya. Katonda yatonda atya obutonde? Yabuugira atya? Gwe n'obikwatireyo waggulu gy'obikwatidde n'olyoka otandika okupaapaala nabyo. Ekintu ekyo kya bulabe. Ofunye ekyototegeera bulungi oba kyolowooza nti kirungi oba nti kibi, kolanga bwe byakolebwanga nedda, kiroopa embuga. Bw'obeera nga tosobola ekyo kukituukiriza, genda ew'omutaka w'ekika kyo omunnyonnyole, oba ow'essiga omunnyonnyole. Bw'onoddangayo ajja kumanya nti ensonga yeekuliko ku mutwe, ajja kukiteeka mu bataka banne, bajja kutuula ne bazzukulu abalala ab'enkizo ab'ensonga, bajja kukola ekisinga obulungi ku lw'obulwo ne ku lw'eggwanga lyonna. Teweewa wekka, tuleme kwewa ffekka ffenna, kyakulowooza na kusalawo
ku biki ebintu ebyandisalibwawo eggwanga eddamba ekintu ekikwata ku ggwanga eddamba kisalibwawo eggwanga eddamba tumanye obukulembeze bwaffe bwe bukoma tumanye ne bye tulina okukola ebyaffe bwe bikoma osobola okwesalirawo ggwe naye tulina enkola esalirawo Buganda ng'eggwanga kubanga sooka olowooze nti singa buli omu akola bw'atyo ku kyonna ky'abeera alonze mu buwangwa n'atoola mu kyayagala n'aganze kino nja kikyusa nkizze eno ze kino nja kikyusa nkizze eri ng'era abamu bwe balowooza nti bayinza okukikolesaawo n'osanga abantu bangi balowoozezza ebintu nga bakyusa ebintu nga tebabirowoozezzaako kinaabeera kitya naddala abantu abakulu be bandibadde balina obusobozi obwo obuwabula abato era abazadde nze mbagaanirako kubanga n'abange bambeerako nnyo okulaba nti nno mukole ebyo ebituufu kati bw'omala okukula kye baayogeranga ekiseera kyonna nti akutwala ekiro omusiima bukedde era mu bino byenkola okubategeeza ebintu bino mwe mulina okusiima kwange gye bali ekyo buli omu kirowoozeeko nnyo nnyo ku lwaffenna ku lw'abaana ku lw'abazzukulu tulina okukimanya nti eggwanga okuwaba kyangu naye nga liwabye okulitereeza muwanda omusaayi okulitereeza nga lyawabye kale nno okukyusakyusa ebintu ebyo oli ayagala okubikyusa sooka ofungize omanyi n'ebiseera bimeka by'oyinza omunaku mmeka z'omala nga tolya nga teweebaka kubanga okutereeza eggwanga eriwabye abaganda bangi nnyo abakifiiridde mu kaakati tuli mu bukadde naye nga bw'ogugula ku intaneti n'obuuza ensi ezikyasinze okukuuma obuwangwa bwazo bakugamba nti Italy, Japan, Greece ne Spain. Waliwo n'amawanga amalala weewaawo wadde nga gasinga gasibiddwa mu nsalo naddala wano mu Africa abantu eggwanga lyasibwa nga Buganda abantu babadde bagezezzaako naye gano ge tulaba ensigo eraze tugayigirako ki ensigo eyogeddeko ge boogerako nti nno gano gasingizza okukuuma obuwangwa tugayigirako ki nti okukuuma obuwangwa kiwa abantu b'ensi okwetegeera ne babeera nga beetegeera mu ngeri ennungi omuntu n'amanya nti ndi kino kintu kirungi omuntu okumanya ne yeetegeera ne yeeyawula ku bitonde ebirala n'ebintu byonna ebyensi ne biki by'asobola okukola ne biki by'atasobola kukola ne babeera nga bakola ebintu ebigendera ku mawanga gaabwe eby'obumu ebibagatta era akugamba nti amawanga ago gabeera n'obumu era bamanya okwegatta kwabwe ne bamanya n'ekifo kyabwe era ne babeera bamalirivu nnyo okubikuuma era ne bamanya n'okukwatagana okutuufu okwetaagisa okw'ennono yaabwe n'okumanya ebyafaayo byabwe n'okussa ekitiibwa n'okusiima bajjajja baabwe abaabasooka era n'okumanya omulimu gwabwe ogw'okutambuza obusika bwabwe kubanga bayigira ku bajjajja baabwe ne bamanya nabo nti nabo bajjajja baabwe babakutte nabo balina obyongerayo mu baana baabwe kubanga okukuuma obuwangwa galinga amafuta okukulaakulanya ebyenfuna mu bulungi kwe kitambulira okukuuma ebyobuwangwa kiyamba ebyalo okweyongera kubanga kati bw'onoogamba nti ekyalo kino nti kirina amasiro nga baga ntulongoosewo bulungi nnyo tukole tutya ebyo ebintu bwe bityo ate kati ng'ojja kulaba Uganda yonna ng'ejjudde ebintu abantu bye bayinza okugenda ne balaba kiyamba n'okutambuza obugagga bw'okumanya okuva mu biseera ebyayita ne mujja nga muzimbira okwo kubanga bwe mukuuma obuwangwa n'ennono era musigala mulowooza ku bintu ebyo bajjajjammwe bye baakola ne muzimbira okwo okusinga okugenda okubisula ne mubijjawo ne mubanga abatandika obutandisi obusiru buba bw'amaanyi nnyo ne mukwata okumanya kwa myaka 14 gwonna ne mukusaanyaawo naye mubeera muzimbira ku baali bannabe be baazimba bwe mulabamu akaka ne mukatuula ne mukateesaako naye ate olaba nti buli mugigi ne guba nti nno bye gusanga ate bafuba nnyo okulaba nti babikuuma era kati ffe tuyinza kumanya gwe waliwo ebimu bye bagaa nti kino Ssekabaka Gundi ye yakijjawo kino kyaliwo Ssekabaka Gundi n'akikyusa ne mujja nga mwegoberera n'okutegeera kwammwe okwawamu ate n'okukuuma obuwangwa bannasayansi bagamba nti kiyamba n'okukuuma abantu ng'emitwe gyabwe emiramu bulungi nti
ebifo ebisinga okubeera n'obuwangwa ga omuntu aggumira emirandira gye n'ayingira mu ggwanga lye ng'aggumidde n'ayingira mu ttaka lye ng'aggumidde ate ne kimuyamba n'okukuuma obutonde n'abantu ne babeera nga babubeeramu bulungi ne kibayamba n'okukuuma obulamu bwabwe bwonna okutwalira awamu. Kati n'ebigambo ebyo enteekeka z'abajjajja abataka bakulu b'ebika tuzisabire Mukama Katonda aziteekemu okuluŋŋamya kwe era tubeere nga tuzijjumbira n'amaanyi. Naye era nandisabyeyo ekintu kino eri bajjajja oba kisoboka balonde kwegamba okusooka byonna nsaba abantu bonna abalina ebiwandiiko oba kaakati na buli omu yenna asabe gw'amanya abalina ebiwandiiko abalina n'ebigundi n'ebitabo ebikwata ku mikolo gy'Abaganda okwabya ennyimbe okwalula okufumbirwa n'ebyo byonna babireete abantu abasobola baguleko tutambuze okumanya bannange tukole ebintu bye tumanyi. Era nensaba bajjajja balonde abantu babawe omulimu ogw'okunoonyereza awatali kupapa okwongera okunoonyereza beebuuze ku buli yenna gwe basobola okwebuuzaako bongere okuwandiika ebitabo ku kwabya olumbe ku by'okufa ku by'embaga ku kwalula abaana kubanga buli ekikolebwa ku buli mikolo ogwo kyateekebwawo lwa nsonga era bannaffe okubikuuma emyaka gino gyonna okubasiima sirowooza nti nno twandibadde ffe tubikwate nebikanyiga eri ng'ebisaaniiko sirowooza nti baakikola era tekisoboka kubanga baakikola kubanga nabo kyabakugira ng'osanga ebintu bye bandibadde bibanguyira okukola n'olwekyo tebaakikola lwakubanga baali bali kubbula nga babuliddwa ebibakola ebirala oba kuwoomesa buwoomesa buli kimu kirina amakulu n'ensonga era n'okukikyusa era n'okukyusa amakulu bibaako ebibivaamu ate ebiyinza obutaba birungi ate nga tulina obuzibu bungi nnyo bwe tukyayina okweggyamu tukyayina ennyanga ez'okweggyamu. Kale bebe bannange Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gyera baffe omukuumenga. Amiina mwebale kumpuliriza mirembe.